Kwa 2-2 ekitundu kya Mukono kyalina ttiimu ey'amaanyi eya Buyikwe Red Stars, so nga mu 2-7 okutuusa 2-10 ttiimu ya Nalubaale yakyaka nnyo mu bitundu ebyo. Ensangi zino ebyemizannyo mu kitundu kino byeyongedde okutinka nga biteekeddwamu nnyo amaanyi munnabyamizannyo Sulaiman Kiwanuka. Ono abadde amanyiddwa nnyo mu mupiira ku klabu ya Spartans FC ng'agamba ku mulundi guno atunuulidde ekitundu kya Nakifuma okubeera ne ttiimu ezannya mu ligi y'ababinywera. Nze kyenjagala bamala kutegeka tournament tufunemu abasambi abo buli gombolola bibeemu ne ttiimu ng'esamba liigi. Kuba mu Nakifuma temuli ttiimu esamba liigi kubanga ngenda zimba ekisaawe, kitegeeza mba ngenda kuzimba ekisaawe nga ttiimu buli gomba lirina ettiimu esamba. Kimanyi mu myaka 5 Katonda wabanga ye mubeezi tusuubira okubanga tulina ttiimu ya Nakifuma United ng'esamba Super League. Tekigendwa kyanga. Omupiira gwokka si gwe batunuulidde wabula n'emizannyo emirala omuli omuzannyo gw'okuvuga eggaali, omuzannyo gw'ebikonde, ogw'okubaka, emisinde nga basuubira nti bakuzuula ebitone ebiwerera ddala mu kitundu kino eky'e Nakifuma. Njagala okukola nga nfula Nakifuma Brazil. Okufula Nakifuma Brazil kitegeeza osooka no identifying ebitone. Kino kikimu kyekoze olwaleero. Era mwenna mulabye nti ebitone we biri mu Namuganga. Abavubuka basanga bulungi nnyo. I'm so impressed. Naye nze nsaba bannakifuma bampa obudde. Okufula Nakifuma Brazil kiyinza okutwala obudde obuwanvuko. Naye nze kimanyi at the end of the day era kijja kumala kisookerera. Abel Kitaka, Salt TV, Omunyo.